Tinno ngenda kutuusa n'ekyafuula mukyala Richard okuba nnamwandu. Kyalimu ekyo. Omukulu nakyala nga yeekengera agamba omuntu ono alabika yatalina ki nkwaso. Katufune omukulu tumale tumutega olubuto kubanga ennyindo y'emu. Omukulu ng'abigwamu ebikubya Richard ebi first mbonga alikinga amawulire ng'agatwala ewa muzeeyi. Ng'alikinga amawulire agatwala ewa muzeeyi ne wansi ani Muzeeyi Kayanja. Ekyokubiri bamutega embeera era omukyala yateekawo embeera omukyala mwami bamugjewa ene ku Doctors Clinic bamusembeze wano ne bamutwala n'ewaka. Engeri gyazalira okumukumu nga n'omukyala yali yakazala mbwe enkwaso ze kyali oli gino afune olubuto balutega omukulu. Secondly mbunga mpaako nange ebimu ku bimuvuna mbunga nange ampaako ku information naye teyampaako kubanga bibamu batapinganga amasimu gange banoonye ebbiini nange nga omukulu mwalimu okutega olubuto. Baali bagenda kikola n'omwami omu era yali akola ku lweggulo ku TV olweggulo era ne bamuggyako ne bamuteeka mu konvoyi avuga konvoyi ey'omukulu bwe twakolanga naye bwe baakolanga mu Ndeeba kati nno mukyali awo.